Nze sina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. Jakana anadulinga agwa kwa accident simanyi lwaki tiyafa. Mpalana nja kuwalana love me au love you kiboda ya muku kibayita omutuusi. Boda ya muku. Yali ku boda. Yali obaga. Simanyi lwaki boda tiyamuyingiza mwala. You get it? Ontegera ndo. Nze sina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. Kati omufere suit. Omufere afere mu suit. Omufere suit Frank Gashumba. Toyina muntu gwo walana. Neto na muntu gwo yagala. Nige bigambo byera bidenti obyo. Kati omufere suit bine bigambo bibyo. Nze sina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. Jakana anadulinga agwa kwa accident simanyi lwaki tiyafa. Lwaki tiyafa. Mpalana nja kuwalana love me au love you kiboda ya muku kibayita omutuusi. Boda ya muku. Yali ku boda. Yali obaga. Simanyi lwaki boda tiyamuyingiza mwala. You get it? Ontegera ndo. Nze sina muntu yenna gwe mpalana lwandowooza ye never. So omufere suit. Fere tulina buzibu naawe. Naye kamwa kabikasa siroganga. Bili bigambo gwa byogedde gwe kennyini. Bundi bamututte mu theater. 30 minutes later ne bamupronounce ngati akoze eki. Afudde. Bujingo mu ne bamukwekeye ebbali kubanga basasi basobola okugoberera. Esaati yonna ng'ejjudde omusaayi. Ne basala amagezi ne bamufuna esaati ki? Ddala. Kakati nze around 11. Sawa nga 5 ogw'ekiro. Mukwano gwange senior amofisa yankubira essimu. Aŋŋamba ebya muganda we yulidde nti muganda wange ani Tibujingo. Tibujingo akubiddwa amasasi. Era ali mulamu. Njagala tuulize ka video kano bulungi nnyo. Mbasaba njagala tuulize ka video kano bulungi nnyo. Ebiga byayogedde poliisi n'amagye mu kwato ono ne Bujingo ne bassociate ba Bujingo bona mubateeke munda nga nina bugisimufu anti yaŋŋamba yagala bujulizi ne yatta nkugambye omutemu Niyonzimana bamukwate nawe bakwatireko muulize story yono musajja nga yogere bigabeno nti Bujingo basse mukwata bamuterekako ewantu muddwa nga bamutiisa abantu omulumba mu ddwali owulira bundi bamututte mu theater 30 minutes later ne bamupronounce ngati akoze eki afudde Bujingo mu ne bamukwekeye ebbali kubanga basasi ne basobola okugoberera esaati yonna ng'ejjudde omusaayi ne basala amagezi ne bamufuna esaati ki ddala kakati nze around 11 sawa nga 5 ogw'ekiro mukwano gwange senior amofisa yankubira essimu aŋŋamba ebya muganda we yulidde nti muganda wange ani Tibujingo akubiddwa amasasi era ali mulamu kiki aba yakava ku ssimu wali omukwano gwange munnamawulire gwe sijja kudisclosinga wano one of those senior talented young men ankubira nti byempulidde obiwulidde nti ki Bujingo ne driver we babasi nze Katonda yantonda nti bwe kigwawo 5 minutes kinshoki nga sazigwawo nga nziramu era newaffe bakimanyi 5 minutes ezo zintawanya kasaziyitawo nga nzirawo tandika okuba amasimu okubira abayambi ba Bujingo nobody was speaking. Finally muvuka mwita Mutebi munnamawulire wa Show TV. Mutebi obeba muba mujja haidini ba Bujingo abera nnyo ne Bujingo mukubira simu evuga paka gya returning ne mugamba bino byempulya bituufu nti nange sinaba bitegera naye biwulira bulizi. After 20 minutes adama akubira kituufu bamuyita muzeeyi Bujingo bwe bamuyita pastor bamuyita muzeeyi ti muzeeyi bakubiddwa amasasi ne n'omuyambi we yafudde kati jukira sinaba kwogera Bujingo waliwo enamba ya Bujingo kwensinga omufunira njikuba takwata paka lwe mufuna aŋŋamba yes unfortunately gundi afudde Richard nze mukulayira ne bodyguard we mbadde simumanyi Richard ulira ulira mbadde simumanyi by the way beyond Bujingo okubeera mukwano gwange ennyo nze mala n'omwezi nga soogedde ki naye kubanga ku levo yange naye twekubira nga there is a need si bino olyokya muganda yange ekube enamayumba etwe kati ogambye Mutebi yagamba tamanyi ku ssaawa 3 n'ekitundu ku ssaawa 5 n'ekitundu Mutebi yagamba kyokka Mutebi yagamba nti Bujingo yava mu motoka n'agoba omutemu mwe baba bakwate babasibe mmwe kyokka incidence yagwawo ssaawa ezi 3 kati Kayindo Tafire bwe yabakubye omuggo n'abagamba nze sitwala bujulizi bwammwe mwaseti nze n'embaata ya neti ejjerombe Kayindo Tafire nti bali mugobe Kayindo Tafire ono yayogedde bw'ati
ulira kati musoka mutumye facial expression yo gaya yogera abamu recordinga bali mabega bamu byokwogera nenga ya ebyatoa order kayindo tafire bamugobe nenga bamugamba iswa basembe bamugamba mulire bige omusajja nebiga byayogera agenda sirikamu oli ebiga byayogera ngali bamugambe mabega ulira First of all, to sack to sack because as the Minister of Internal Affairs has failed to perform well. Many people have been killed, but there ain't a single report has been given. For example, like the other man who died the other day, is Horace. He died, he was shot dead, but up to now, the report is not yet out. And General Kafile is the one in charge of the ministry, the executive ministry. I therefore kind of asked Kafile to resign from this ministry. He has completed failed. And he should even stop disrespecting General Maskiniragaba. General Maskiniragaba is a special advisor in charge of special operations. And even the executive president can even assign him someone in the ministry of Uganda. Awe tulaga bibade basosomoga bigambo bigenda mugwako afune instructions okuvene bamu recording ebega wa camera mulindeko ebige bigenda mugwako bibamugambye okwogera kati ate asirikemu bamu ebige byokuddamu okwogera we tulaga wennyini awulira and he's a general he's a sergeant officer of the PDF and he's the person who has his country. That's why he's demanding. That's why he's bimuweddeko. That's why he's requesting the police immediately to release a report. That's why he's requesting the police investigate well. Lwaki muli bangu bakudetectinga nakumanya bintu bimukola bikola bya kijaji katulo kuba ndikayindo atafire bagende report ze mu mpafu sobola zitwala ne musete ngazi nembata zamwe nga muhoze project ye kirimu muri codings omusiru azo kwogera muwadde bigabo byokwogera ne statement zimuweddeko nasirikamu ne muddamu ne muwa byokwogera nga ne mu video kino mu ekiri kati ana abasiri wazani bakulu kati awo tovuddewo kati katugende tufundikire na buno bubaka obako busookera ddala buno wano mwenna baddu ba Allah Abaisiramu bamasheeka bahajati mbalamusiza constituency buli bulungi topic ya bujingo tugimaliriza era nze okuva olwaliro mutadde ne ba comrade musobola omweyongezaamu enkya by Friday tugende ku topic y'okukuba ekintu ky'okukyusa obukulembeze okulonda mu parliament nze oyo muggadde balina kukwatibwa Yoseri luli ekyamuyamba yali covid kati ayagala kutandika okuleetawo pressure y'abayeekera ensi agifule unstable atuvugire mu ekyo paka lwana ayagala kati bwe yazze ejjo okwogerako eri eggwanga yalese omwana omuwala ekisookera ddala Abaisiramu lwaki temwegaana Museveni mugamba wakitava ku ddiini yammwe n'oleeta omwana omuwala ng'omwambazizza engoye z'abakyala Abaisiramu ez'ekitiibwa nawa statement enfu ng'eggwanga omanyi mu bintu by'okuwa statement bino nga bakukokinze otuuka emboozi n'ekugwako kati ate emboozi bw'ekugwako engeri gye baba bakukokinze bano bennyini abakukokinze balina okuwa ebyokwogera kati olw'okuba nti base basobola kuyimiriza recording eyo ne beekuba goal njagala otuneyo seringa ye kennyini Yoseri bw'obanga oyise gwe tuyita eyewitness omujulizi okuwa obujulizi omujulizi yawa story bw'amala okuwa story then olyoka omubuuza ebibuuzo n'akuddamu naye omuwala ayogera ebigambo tebikwatagana ate Yoseri amubuuza ebibuuzo mu story omuwala tamanyi na ssomero ate Yoseri ayogera mubuuza otulejjene tebyabadde atunula owulira ebibuuzo ono omuwala gwe baleese nga yonna emboozi nfumbirire bino byonna ebintu Museveni badde waleetako n'omuwala e Masaka eyo najja akuswaliza ku TV nga yogera ebitegambo bitakwatagana kati nkubiriza mulekerawo okwonda eddiini y'Obuyisiraamu kyekisooka dde siri Muyisiraamu kimenya amateeka okudya eddiini ya Allah ne mutandika ogiteekamu ebikola by'omutujju
nkiddamu Museveni ne gavumenti yammwe n'ebitongole by'okwenda mulekerawo okuwonda eddiini ya Katonda y'Abayisiraamu nga mugifuula ey'abatujju. And this must stop. This nonsense must stop. Muslims are non-terrorists in Uganda. Abasiraamu si batujju. Museveni akikozesa olw'okuba na ziri ensi ennene zagezaako kikosa kate Museveni advantage gyakikozesa okufuula ADF Allied Democratic Forces n'agirinda ku basiraamu kubanga akimanyi Abamerika Abangereza ne European Union nabo bakimanyi nti ziri ensi zirinamu abasajja abatujju kati naye n'akikosa oteekawo Allied Democratic Forces n'agirinda ku basiraamu kimenya amateeka okuddira eddiini ya Allah n'ogifuula nti y'abatujju. Mu Uganda tulina batujju. Kino mukikozesa kuva dda Museveni ng'ogenda okutandika okuyeekera wakozesa basiraamu okufuna ensimbi wagenda ew'omugenzi General Minyara mu Gaddafi n'omusaba ssente n'ebyokulwanyisa n'abikuwa ne mwetuma n'amanya g'ekisiiramu singa baali batujju mwandibadde mwetuma amanya g'ekisiiramu musajja gwe. Museveni kwoli kuno nkubuuza Kahindo Tafire kwoli kuno nkubuuza Salimu Sale nkubuuza okubuuza Muhoozi mbabuuza singa Obuyisiraamu baali batujju Kitaawo yandibadde yeetuuma Kasimu. Kitaawo Salimu Sale yandibadde yeetuuma Salimu. Bwebanga eddiini y'Abayisiraamu batujju mwandibadde mwetuuma amanya g'ekitujju. Museveni ani yakuwa ssente ebyokulwanyisa zaali nsi z'Abawarabu ze zaakuwa ssente. Naye n'oddira eddiini y'abanno nga ne Katonda akulaba n'otandika ogifuula nti y'abatujju siri Muyisiraamu. N'ekintu ekifaananyi kibi nnyo okuddira abasajja ba Katonda n'otandika obbateekako ebintu by'ekisimu nti batujju. N'oddira omwana omulamba ali mu hijaabu asibye bulungi akakaaya mumutadde microphone ali mu kulogojja n'ebigambo ebintu by'ekisiru byayogera mu kamera. Basajja mmwe muli babi nnyo. Weetuuma Kasimu ng'okimanyi ddiini olina okufuna ssente okuva mu basiraamu kuba bagawa n'ebintu by'obwereere neno n'otawa kitiibwa mannyago n'eddiini n'otandika obbaliirako ebijanjaalo n'obakubirako empiiyi. Ekyo kikyamu. Bamasheeka ne mwambala amajuba ne mugenda mu State House ne mulya piraawo ne mutandika okusabira Museveni ne gwe musabira tabaagalangako eddiini yammwe gyafudde y'abatujju nga nene okujja okufuna obuwambi okufuna emmundu ezamulwanyisa n'ensimbi yazijja mu basiraamu n'amanya yeetuma ga kisiraamu. Lwaki tewagenda mu bakatoliki mu baprotestanti banno? Lwaki tewagenda mu baprotestanti banno? Baali tebaliyo. Ennamirembe tebaliyo. Oba Bungereza tebaliyo. Owa Amerika tebaliyo. Wagenda wa Muhammad Gaddafi n'ensendere z'Abawarabu. Lwaki teweetuma amanya g'oyo seeri n'ogenda baprotestanti banno bakuwa ebyokulwanyisa n'emmere? Mulekera okumanyira eddiini ya Allah, mulekera okumanyira abasiraamu. Namwe bamasheeka mbabuulira okujjako nga namu muzannyo gwe gumu nze omusajja tasobola kudda kuzanyira ku ddiini ya Buyisiraamu n'entandika okugenda mu functionism bino nde sisobola. Okujja nga namwe eddiini Allah muyitako bitundu nga temumutendereza nga mulina okumutendeza zisobola kuyingira ku function za Museveni ng'eddiini gy'ensinze ya Allah gy'afudde abatujju baterrorist nowhere sisobola kugendayo. Ka video mwakale kankabaddemu njala tukakwata empola mukawulirize bulungi nnyo mulyoke mumanyi nono yatomedde. Wulira. Kutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 7. Mwagala gijjayo. Baswadde video baagala gikwatamu. Baagala kujjayo video muswadde kanjizanye. Kankadde muwulira. Kutuuka kwange mu ADF nalina emyaka 7. Muwulira fesi ya Museveni ya Janet. Kitange n'ansitula n'antwala ku ssomero. Mu myaka 7. Nga Seekambaziira. Ku ssomero lya Seekambaziira. Zirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Seekambaziira. Nga nze mmanyi nagenda kusoma kumbe kitange ne Seekambaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Ekongo? Mwai. Ku myaka 7 bamutwala wa Seekambaziira okusomera ku ssomero lya Seekambaziira. Naye essomero talimanyi. Kabeere mwana wa myaka 3 ng'agenze mu kindergarten essomero lyasooka okumanya erinnya ly'essomero ne mmoto y'essomero. Nkiddamu. Kabeere mwana wa kindergarten ow'emyaka 3 kyasooka okumanya ly'essomero gy'asomera ne mmoto y'essomero ebintu ebyo.
moto y'essomero n'essomero by'ebintu bibiri ebisookerwako mu bulamu bwa student yenna bamutwala ku ssomero lya Sheikh Mbazira talimanyi bamutwala mu ADF gye bamutwalamu ne bamubuuza eriruddawa nga tamanyiyo ADF gyeri agiyita Sheikh Mbazira. Museveni ani abalira ebintu bino okugeza okusiga eddiini y'Obuyisiraamu n'eddiini y'abannamu gimanyiira. Omwana wa Kindagadeni ow'emyaka kwegi ono wa 7 n'agamba tamanyi ssomero gye bamutwala nga omwana yenna wa Nassala asooka kumanya ssomero linnya lya ssomero na mmoto ya ssomero ebisigadde ne bikulembera. Naye ono tamanyi ssomero lye bamutwala gwe kennyini gw'omuddiramu n'ebibuuzo. Katugende mu maaso. Twali abawala 4 n'abalenzi 5 ne batupakira mu mmotoka ya drone ssaawa 12. Baali abawala 4 n'abavubuka 5 be bantu mwe bapakira mu mmotoka ya drone. Mu ku myaka 7 drone tuzitegedde wano mu 2019 2020. Drone zine ziwamba abantu tuzitegedde wano 2019 kati ono bamutwala ine emyaka 7. Mu myaka 7 ku myaka 7 ogambye ine emyaka 21 mbaddamu awo kinjagala kirimu ekiti njagala emyaka 21 ojjeko emyaka 7 wasigala emeka. Kyenjagala omulenzi byange bikwata mpola sireka na Museveni. Emyaka 21 jjako emyaka 7. Emyaka omwana onayogera ine emyaka 21 bamutwala mu Buyeekera nga ine emyaka 7. Kitegeeza wayogeredde olwaleero waliwo enjawulo ya myaka 14. Emmotoka z'ekika kya Kamunye drone mu Uganda zaalimu as simple as that 14 years back. Emyaka 14 emabega twalina emmotoka z'ekika kya drone mu Uganda. Ne bw'osongera video ne bw'esongera video n'engikomyawo emyaka 14 emabega mu Uganda mwalimu emmotoka za drone 14 years back. We had such vehicles in Uganda. Video ne bw'esijongera yeye neyo n'omwana. Omanyi bana basajja bali omanyi okusoma sige magezi wabula common sense n'okulaba ebintu mu kati gwe Museveni bakufumbidde ekibooziboozi kino mukirete mukiteeko TV nga mwagala kulabisa ggwanga temwasoose kukola kubala. Omwana bwe tunaamuga nti drone model drone zino Toyota Hiace zimaze emyaka emeka mu Uganda tezinawuza myaka 14 kati